Enkya ya leero abakkiriza okuva mu bifo eby'enjawulo beeyiye ku kigwa ky'abajulizi e Munyonyo okwetaba mu kutambula nga beefumiitiriza ku ebyo abajulizi bye baayitamu nga tebannaba kuttibwa. Bano basimbuddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'eggulu John Baptist Odama. Kyokka nga tannabasimbula ono twogeddeko naye era bw'atyo n'asaba bannabyabufuzi bonna okwewala entalo ezitabayamba wabula baagalane. When Abraham left his own land, he departed from his own people. You kept him safe all through his journey. Protect us, who also are your servants. Walk by our side to help us. Omutambuzi omukulu abadde Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Lw'abajulizi agambye nti nga gavumenti bakukola ekisoboka okulaba nga bannayuganda babeera n'eddembe mu ggwanga lyabwe. At liberty to worship as they please, so long as that worship does not serve anyone else. Government of Uganda fully supports this. Government of Uganda fully supports and works with the church, before the church, and the government are complementary. Okutambula kuno kwa kwefumiitiriza ku bajulizi okuli Andereya Kaggwa, Donozio Sebugwawo, Ponsiano Ngondwe, Yohana Maria Muzeeyi, Joseph Bali ku ddembe, Atanansi Bazeketa ne Matiya Mulumba. Era obwedda buli we batuuka mu kifo awattirwa abajulizi bano wabadde wabeerawo okusaba n'okusomera abantu ebyafaayo by'abajulizi bano. Aliwo omusomi ku mmwe Ponsiano n'angamba nti nzuuno olaba obuvumu obwo bwe yagamba nti nzuuno Mukajanga n'akwata effumu lye n'alifumita Ponsiano Ngondwe omulundi ogusooka. Bano bongedde okutambula nga beegayirira nga bwe basoma sappule ng'akabonero ak'okukkiriza. Yesu omwana ow'endayo yaweebwa omukisa. Katonda otusabire effaago kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen. Bangi ku balamazi bano batambulidde mu bigere ng'akabonero ak'okwebonereza nga bajjukira abajulizi bye baayitamu. Abamu ku balamazi betwogeddeko nabo batubulidde ensonga lwaki basazeewo okwetaba mu kulamaga kuno. Nsazeewo okutambula lwa nsi yaffe Uganda. Njagala ensi yaffe Uganda eddemu emirembe n'ettemu eriri mu nsi Uganda likendeere. N'ebizibu byange bingi ni mu kibiina kya Divine Mercy Munyonyo. Kati nsabye abajulizi bandabe nange ndi mu bigere byabwe nange bansumulule byonna byonna ebinsibye. Kintu kikulu nnyo nange kenyini kinyambye ne kinzizamu okukkiriza. Era nsubira n'abantu bonna abadde batambula kigenda kubayamba. Okulamaga kuno kwetabiddwamu ne bamusaayi muto era nabo baliko ensonga ezibaleetedde okwetaba mu kutambula kuno. Mbadde nsaba amagezi gokka. Nze mbadde nsaba amagezi n'obulamu. Abantu bano batambudde okutuuka ku ekereziya ya St. Matiya Mulumba wano ku Old Kampala. Era libadde ssanyu jereere nga batuuka mu kifo kino. Basigadde beegayirira nga kw'ossa n'ekitambiro ky'emmisa. Kati ebula olunaku lumu lwokka okutuuka ku lunaku lw'abajulizi era buli mukkiriza alwesunga. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Gambuuze.